Ntendeza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde nate okubanga tukyasobola okwatula erinnya lya Kristo nti ye Mukama, ate wamu n'okwagala okusiima gwe buli muntu ssekinnoomu agenze mu maaso n'okwekuumira ku puroguramu yaffe eno, wamu n'okubanga otuuta akadde ak'okubanga wekkaanya ensonga ez'enjawulo mu kigambo kya Katonda. Amanya n'eddoboozi Mazima Kenneth nga bulijjo. Ng'era olunaku olwaleero njagala tutunuulire ku nsonga eno eyitibwa obuziba bw'obugagga, obw'amagezi n'obw'okumanya kwa Katonda. Ebintu ebyo bye njagala tubeere nga twekkaanya, era ngenda kusinziira ano mu kitabo eky'Abalumi essuula ey'e11 olunyiriri olw'33. Ssebo ne nnyabo abayinza okuba nga muwuliriza, nzikiriza nti tusobola okukkaanyiza ddala wamu nti waliwo ebintu Katonda mazima ddala by'akola oba ne bye yakola bye tulaba mu byawandiikibwa nga ssebo ne nnyabo ampuliriza biragira ddala obuziba obw'obugagga n'amagezi wamu n'okumanya kwa Katonda. Lwaki njagadde okuba nga ntunuulira omutwe guno? Waliwo ennyiriri nnyingi nnyo mu byawandiikibwa nga zifuukidde abantu akayinja mu ngatto, zifuukidde ddala enjovu omuntu gy'atasobola kwetikka eri ffe abaana b'abantu. Ne mubamu ebintu eby'enjawulo mu Bayibuli ebirabika nga ebikontana, naye ng'ate mu mazima amatuufu ebintu ebyo tebikontana, wabula olw'okubeera nga tetulina bugagga buno obwogeddwako obuyitibwa obugagga obw'amagezi n'okumanya kwa Katonda, n'obutamanya bwaffe obw'emisango gye. Waliwo ebintu ebyogerwa oba ebyayogerwa mu Bayibuli nga kaakano nate abantu abasinga bibaleetera okubeera nga muli beewuunaganya nga tebategeera ddala ensonga ezo zitegeereza ki nnyini ddala. Naye mu kubanga tunannyonnyoka ekintu kino, njagala tubeere nga tutandikira ddala mu Timoseewo ekyokubiri 3:16. Nja kweyambisaako Oluzungu n'Oluganda. Pawulo ali awandiikira Timoseewo yawandiika ng'agamba, in fact ngamba ntandikidde mu lw'15, and that from a child you have known the holy scriptures. Amugamba nti okuviira ddala ng'okyali muwere, ng'okyali muto, omanyidde ddala ebyawandiikibwa ebitukuvu, which are able to make you wise, ebyo ebisobola okufuula omugezi, unto salvation, eri obulokozi, through faith, okuyita mu kukkiriza, which is in Christ Jesus, okukkiriza okwo nga kuteekeddwa mu Kristo Yesu. Timoseewo ogwo gwe gwali omusingi gwe, yakuzibwa ku byawandiikibwa era n'afuna okumanya, n'afuna amagezi agava mu byawandiikibwa. Amagezi ago agava mu byawandiikibwa nga galeeta bulokozi obw'okubanga omuntu teyekkiririza mu ye, naye ng'omuntu oyo ateeka okukkiriza kwe mu Kristo Yesu ng'ensibuko y'obulokozi. Olunyo lw'16 lugamba, all scripture is given by inspiration of God. Ebyawandiikibwa byonna biweereddwa olw'okuluŋŋamizibwa kwa Katonda. Ebyawandiikibwa byonna biweereddwa olw'okuluŋŋamizibwa kwa Katonda. Mu bufunze kitegeeza nti ebyawandiikibwa ebiri mu ndagaano empya n'endagaano enkadde byonna bituweereddwa olw'okuluŋŋamizibwa okw'Omwoyo wa Katonda.
Kati waneeno wenjagala tubeere nga tunnyonnyokera ddala ensonga mu bulambukufu bwayo nti n'ebyo ebirabika nga ebizibu eri ffe okutegeera byonna byaluŋŋamizibwa Katonda era n'abiganya bibeere mu byawandiikibwa. Olwo abantu abamu abeebuuza nti nsonga ki Katonda gye yafuna mu kubeera nga akkiriza Yobu okugenda mu maaso n'okuba nga ayigganyizibwa Sitaani ng'aggyibwako n'ebintu ebyo byonna. Bw'oba osoma obusomi emboozi eya Yobu mu ssuula esooka ey'okwena ey'okusatu obeera n'ebibuuzo bingi nga weebuuliza ddala kiki nnyo ye ky'osobola okugamba nti Katonda yali ayagala okuba nga kibaawo ku bulamu obwa Yobu, okubeera nga yayisibwa mu ebyo byayisibwamu n'atuuka n'okuba nga alabibwa mikwano gye ng'omuntu eyali alekeddwawo Katonda mu ngeri emu oba endala. Waliwo n'ensonga ez'enjawulo ezituuseeko mu bulamu obw'abantu ab'enjawulo nga tubalabidde ddala buli kyonna nga kyakola mu ngeri emu oba endala mu ntandikwaye nga tannamanya Katonda ne mu kumanya Katonda oluvannyuma ng'alabikira ddala nga aliko ekintu ekitategeerekeka obulungi, naye ate ku nkomerero ya byonna ne tulabikira ddala nti mu ebyo abantu bayinza okuba nga tebategeerera ddala, ate Katonda amaliriza nga ye kennyini agenze mu maaso n'okwegulumiza era n'abeera nga aweebwa ekitiibwa kye ekimugwanira. Kati lwaki njagadde n'otandika ne Timoseewo eno kwe kulaga nti byonna ne by'oyinza okuba ng'ogamba nti bikutabula tobitegeera, Katonda mwene ye yabiganya okubeera nga biwandiikibwa. Si nti nno mu kuba nti gwe bikutawaanya nti ebintu byo birina obuzibu obuli emabega waabyo. Gwe oba totegedde butegeezi nti ekyawandiikibwa kino kitegeeza ki, oba lwaki ekyawandiikibwa kino kiringa nga bwe kiri, kubanga mu magezi go ng'omuntu tosobola kubeera ng'obeera ku ddaala lyerimu n'ery'obugagga obw'amagezi n'okumanya kwa Katonda n'ebintu eby'enjawulo lwaki byatuuka ku bantu ab'enjawulo mu Bayibuli. Nga bwe ngenda okulaga ebimu ku byokulabirako ng'osobola okwewuunyiza ddala nti lwaki ebintu bino byalinga nga bwe biri, n'ate ku nkomerero yaabyo newankubadde ggwe bikulema okukwataganya mu ndowooza yo, bw'oba obirabidde mu magezi ga Katonda ate obiraba nga bikolya ddala nnyo ki kye tuyita sensi oba amakulu. So bwe tutandika ne Baluumi yaffe eno essuula ey'ekkumi n'emu onyolwa 33 lwogera ku mbeera egamba nti obuziba bw'obugagga bwa Katonda n'obw'okumanya kwa Katonda tomanyi bwe buli, emisango gye nga tegikebereka n'amakubo ge tegasobola kuba nga gategeerebwa. So njagala mbeeko ebintu emu byenkulaga naye nga sinabagenda nnyo mu nsonga eno. Nina ebintu emu byenjagala okubeera nga nsimba binaakuyamba gwe okutegeera bino byengenda okuba nga nsomesa. Mu Luzungu waliwo ekigambo kye tuyita antinomy. Ekigambo ekyo antinomy kitegeeza okubeera nga oweereddwa amazima nga ga mirundi ebiri okuva mu byawandiikibwa. Naye amazima ago agakuweereddwa nga ga mirundi ebiri okuva mu byawandiikibwa ne weesanga nga toyina ngeri yonna gy'osobola gakwasaganyaamu okusinziira ku magezi go gwe ng'omuntu. Amazima ga mirundi ebiri gakuweereddwa okuva mu byawandiikibwa naye nga tosobola gakwataganya, tegayina ngeri yonna gye gevoola mazima nga bwe ngayise nti mazima, naye nga ggwe bw'obeera ng'osoma amazima ago nga gakuweereddwa mu maaso go tosobola kugakwataganya nga gakusukkulumako. Okisoma nti kyawandiikibwa weewa kiri mu Bayibuli naye nga bw'okitunuulira bw'oti nga totegeeredde ddala wa
Katonda gy'akijja okubeera nga kirabisibwa nga bwe kiri, ogambira ddala no mwe muva ekigambo ekya bulijjo abamu kye muyiddeko abantu abamu nga bagamba nti ebintu bya Katonda nti olumu bibuzaabuza eri abo abatabitegedde. Ate teri Katonda kyatuwa nga kyatubuzaabuza. Ku nkomerero ya byonna bwe biba nga ebintu bimuviiramu okubanga ekitiibwa kye kirabisibwa n'okubanga agulumizibwa, nsobola okugambira ddala nti Katonda agulumizibwa ddala mu ebyo by'akola mu masekkati ag'abantu be. Waliwo ekigambo ekirala kye njagala okulaga kye bayita providence. Providence bwe tukyogerako mu nsomesa ya Bayibuli kye kigambo ekitegeeza okuteekateeka kw'ebintu nga Katonda bwe yasalawo ku lw'ekitiibwa kye. Okuteekateeka kw'ebintu nga Katonda bwe yasalawo ku lw'ekitiibwa kye. Ebintu ebyo byonna ngenda bikulaga okuyita mu byawandiikibwa nti waliwo ebintu nga Katonda yabiteekateeka. Engeri y'ebintu gye bigenda mu maaso n'okubaawo kuviira ddala mu biro biri eby'endagaano enkadde, endagaano empya, ne abo abagenze mu maaso n'okuba nga baddawo paka ku mulembe guno. Tusobola n'okitwala ku ddaala ery'obukulembeze nti buli ggwanga lyonna lirina obukulembeze obulirimu, buli ggwanga lyonna oba ensi yonna waliwo ebintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso n'okuba nga bibaawo. Tebisalibwawo bakulembeze ba nsi ezo. Tebisalibwawo bakulembeze ba nsi ezo. Gusobola okubeera nga muyaga gwa maanyi nnyo, gusobola okuba nga musana gwa maanyi nnyo, esobola okubeera nga mbeera ezze nga yeeraliikiriza n'egwa ku nsi oba n'egwa ku ggwanga, naye ku nkomerero ya byonna bw'obeera ng'obaddemu ekkaanya, ebintu ebyo byonna byonna olina okutegeera ani ali waggulu waabyo byonna. Ekyo kikulu nnyo kyategeera. Waliwo ekigambo ekya kye tuyita eternal decrees. Buluganda tusobola olugambo luno okusala okw'obwa Katonda. Bwe twogera ku kigambo ekye tuyita kino okusala okw'obwa Katonda, kitegeeza ebintu Katonda byaganya okubeera nga bibaawo. Ebintu Katonda byasalawo oba byaganya okubeera nga bikola bitya bibaawo. Mu bufunze tusobola okugamba nti waliwo ebintu Katonda byeyateesa nti byakubaawo, naye engeri gye bigenda mu maaso n'okuba nga bisumulukuka, kino ku kinne waakyo, kino ku kinne waakyo, ekyo kye tuyise okuteekateeka kwa Katonda. Kiranga bw'onaagamba, kankuwa ekyokulabirako, kiranga bw'onaagamba nti gwe ng'omuntu nti njagala nteesa okuzimba ennyumba. Kati bw'oteesa okuzimba ennyumba, katukitwale nti kyekyo bw'osazeewo. Kati bw'omala oteesa ekyo n'ogamba ekyo kino kyenteesezza kyenjagala, ekikutuusa ku ekyo n'otandika okuba nga onoonya omulimu ogunaakuwa ssente oba obaako ssente z'oseevinga okutuuka ku kiri, ekyo kye tuyita okuteekateeka kw'ebintu. Nti ennyumba gy'otunuulidde tugambe mu mwaka gwa 2025, naye ekikutuusa ku 2025 ennyumba eyo gy'oyagala Katonda ng'akwadde obulamu, kwe kukakasa nti okola n'amaanyi, kwe kukakasa nti gwe ng'omuntu obaako akasente k'okola ki k'oseevinga. Ne weeteekako engeri ya disipulini n'ogamba ezo si za kukwatibwako, ezo si za kulya. Okuteesa osobola okuba ng'oteesezza, naye kyangu nnyo okuteesa n'ogamba nti gwe ng'omuntu oyagala okuzimbayo ku kayumba, naye singa oba totaddewo makubo gakutuusa ku ekyo. Jjukira no nkyayogerera ku sayidi ey'omuntu nti gw'osobola okugamba nti ekyo ky'oyagala, naye te Katonda bwe busobozi bwaffe bwonna. Naye Katonda ekyo era bw'abanga akirimu akuwa n'amagezi aganaakutuusa ku ekyo. Akuwa n'amagezi aganaakutuusa ku ekyo. Kansuubire nti tuli wamu ku nsonga eyo.
So mu bufunze njagala ate era okuddayo ku nsonga eno gye nkugambyeko gye tuyita antinomy oba kye tuyita okubeera nga oweereddwa amazima ga mirundi ebiri. Amazima ago galabika nga agevvoola mu maaso go naye ng'ate mu maaso ga Katonda mu byawandiikibwa tegevvoola. Gwe ogasoma ng'era okimededa nti kino kigambo kya Katonda, naye n'olemwa okubaako engeri gy'otabaganya amazima ago oba gy'ogakola ki, gy'ogakwataganya. Kino kyanga okyokwogera ku bulungi n'obubi, kyanga okwokwogera ku ki, ku mirembe n'obusibe. Nti woolaba obusibe ate Katonda alaba bulungi, woolaba obuddu ate Katonda alabawo mirembe. Nti amaaso ago genjagala okulaga nti obuziba bw'obugagga, obw'amagezi n'okumanya kwa Katonda ebitusukkuluma nga tetubitegeera, y'ensonga lwaki Bayibuli eyogera ku kye tuyita obuziba obw'obugagga, obw'amagezi n'okumanya kwa Katonda. Teri n'omu akola ki? Amwenkana. Teri n'omu akola ki? Amwenkana. Sebo oba nnyabo ampuliriza, njagala tubeeko ebintu eby'enjawulo bye tugenda mu maaso n'okwekkaanya. Kikirizika nti ffe ffenna okusinziira ku magezi ge tufunye ku Katonda, nti teriyo kintu kyonna singa otegeera obukulu bwa Katonda ekigwawo obugwi oba ekimugwako obugwi. Eriffe abaana b'abantu ebintu ebisinga bitugwako bugwi. Abamu ne bagamba ogwo mukisa gwo, abalala ne bagamba nti eyo kyansi yo, abalala ne bakola ki, ne boogera ebintu ebyaki eby'enjawulo. Nti ebyo byonna abantu ebayita nti gubadde mukisa gwo, eyo ebadde kyansi yo, olwo olulimi eri Katonda terumanyikiddwa. Lwaki njogera nga bwe njogera? Nti bwe tuba twogera ku bugagga obw'amagezi ga Katonda n'okumanya kwa Katonda, tewaliwo kintu kyonna nga kimugwako bugwi. Nga bw'onaalaba lubereberye 3 nti Adamu ne Kaawa batandika okukola ebintu bye babagaanidde ddala okukola, eby'obutalya ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Okwonoona kwa Adamu ne Kaawa tekwagwa bugwi ku Katonda neekanga nti Adamu ne Kaawa ate boonoonye. Ebyo yali yabimanya nti bajja bikola. Okubagaana agenda obbagaana ng'akimanyi kyo bajja kikola. Kye tuyita obuziba obw'obugagga, obw'amagezi n'okumanya kwa Katonda. Nti bw'otunuulira sitoole yonna gwe tosobola kitegeera kati gw'olaba Adamu ne Kaawa ayonoonye noga kati ensomesa n'olya nga ziyiika eziringa nga amataba nga zigamba nti Katonda emikono gye ne gisibibwa nga tamanyi kyakola ki kyakukola. Nejjukira ku Bikulu 13:8 egamba nti Kristo gwe mwana gw'endiga ogwaweebwayo edda nga n'emisingi egy'ensi teginnabaawo ku lw'ebibi byaffe. Nti ebibi byaffe, okwonoona kwa Adamu ne Kaawa okwaviirako abantu bonna okubeera nga boonoona, Katonda mu buyinza bwe, mu buziba obw'obugagga obw'amagezi ge n'okumanya, ebyo yali yabiraba dda. Ntandise okusika endowooza yo, kati awo wootandikira okubeera nga weebuuza muli ggwe nti lwaki yatutonda? Lwaki ebyo yabiganya okubeerawo? Lwaki teyakigaana butabeerawo ebintu ng'ebyo? Nti oba kwonoona kwa Adamu oba n'ebintu eby'enjawulo ebigenze maaso n'okuba nga bibeerawo, kye tugenda maaso ne twogera ku buziba obw'obugagga, obw'amagezi n'okumanya kwa Katonda. Nti yateekateeka ebintu byonna nga bwe birina okubeerawo ku lw'ekitiibwa kye. Si yaleeta okwonoona, naye abantu mu masekkati
g'okubeera nga bakola ebintu olw'ekikula kyabwe eky'obwonoonyi, nti n'ekyo abantu kye bateesezza ku lw'obubi Katonda okuyita mu buziba obw'obugagga bwe n'amagezi n'okumanya, ate abantu kye bateesezza kye bagenze mu maaso n'okukola nga kibi, Katonda alina engeri gy'amaliriza ng'ebintu ebyo byonna byonna abitambuzizza nga bwe yateekateeka bibeere. Bikulu nnyo byakutegeera nti mu kubeera nga Katonda ebintu tebimugwako bugwi, y'ensonga lwaki ye Katonda. Alina okumanya kwonna, ye nannyini maanyi, ye Katonda abeerawo ekiseera kyonna. Bagenda okukubikira nti pa gundi ne gundi yafudde, Katonda aba ekyo yakiraba dda ku lunaku lwe kiribeerawo, ku ssaawa gye kiribeerawo, na buli kintu kyonna. Jjukira Zabbuli ey'ekyenda eyogera nti ennaku za buli muntu yenna ali ku nsi Katonda yaziwandiika dda. Amanyi ekiseera ekigere ekiweereddwa buli muntu yenna. Buli muntu yenna yamuwa akaseera akagere. Ffe bitugwako bugwi nti gundi ne gundi afudde, gundi bamukuzizza ku mulimo, gundi yazadde omwana wa bulenzi, yazadde omwana wa buwala, yafumbiddwa, simanyi kino oba kiri. N'ebyo byonna okuyita mu buziba obw'obugagga n'amagezi n'okumanya kwa Katonda byonna yabimanya dda. Jjukira kye twatandikiddeko nga twogera, twagambye nti ekintu kino kye tuyita antinomy, oba okuba nga oweereddwa amazima nga ga mirundi ebiri nga si ga buli, nga si bulimba, naye n'obulwa engeri gy'osobola okubeera nga ogakwataganya, ogaleetera okuba nga gatabaganyizibwa. Kinsonga lwaki ndi kwogera ku bintu nga bino bye njogerako, nti ffe bitusukkulumako, naye eri Katonda ebintu ebyo bya bulijjo. Ssebo ne nnyabo ampuliriza, Pawulo y'ensonga lwaki akkaatiriza ebintu ebyo bye yakkaatiriza mu Baluumi essula ey'e11 olunyiriri olw'okumeka olwa33. Kandukuviire ku ntono. Singa oba otunulidde tugambe, singa tuba tutunulidde Baluumi essula ey'omwenda olunyiriri olw'omwenda, lutandika nga lugamba, for this is what the promise said, bwe kiti ekisuubizo bwe kyayogera, about the term next year, ku kadde ak'omwaka ogujja, I will return, nja kudda, and Sarah shall have a son, era Sarai anaafuna omwana. Bw'osoma olunyiriri lw'ekumi luyaga, not only so, ng'oggyeko ekyo kyokka, but also when Rebecca had conceived children by one man, nti ng'oggyeko n'ekyo ne Rebecca bwe yafuna olubuto okuva mu musajja omu, our father Isaac, oyo omu ku bakitaffe abaasooka Isaaka, olw'ekumi agenda maaso n'agamba, for though they were not yet born, ti newankubadde abaana abaali mu nda ya Rebecca nga baali tebannaba kuzaalibwa, and had done nothing either good or bad, nga tebannaba kukola kintu kirungi kyonna oba kibi, in order that God's purpose of election might continue, olw'ekigendererwa ekyokulonda kwa Katonda okubanga kigenda mu maaso, not because of works, si olw'emirimu emirungi, but because of him who calls, naye ku lw'oyo ayita. Kati ekyo kikulu kya kutegeera nti Yakobo ne Esau nga tebannaba kubanga bazaalibwa, nga teri n'omu ku bo eyakoze ekintu kyonna oba omulimo gwonna. Bayibuli bweti bwegenda amaaso n'enyweza mu 12, she was told nti Rebecca yagambibwa, the older will serve the younger, nti omukulu yanaaweereza omuto. Abaana tebannazaalibwa, tebannabako mulimu mulungi gwonna buli omu gwe yakoze, naye Katonda mu kiri kye twayise
eternal decree, kiri kye twayise Katonda kubanga yasalawo kiki ekirina okubaawo n'ebyo ebinaatambuza ekyo okubanga kibaawo. Bayibuli eraga nti eraga mu 13 as it is written, Jacob I have loved, Yakobo gwe njagadde, but Esau I hated. Okirabye bulungi nti lusobola okutabula omutwe olunaku lulamba olwo olunyiriri n'ogamba kiki nnyo ekiri awo, kiki ye ekyamaanyi ekiri awo, okubanga ki Yakobo kye yakola tosobola kiraga mu Bayibuli, ki Esau kye yakola tokiina Bayibuli tekikulaze, ekugambye nga tebannaba kuzaalibwa. Ye Katonda yali yalonda n'agamba nti nze nonze Yakobo, Esau nedda. 14. What shall we say then? Tunayogera ki ku lwekyo? Is there injustice on God's part? Tugambe nti waliwo obutenkanya ku Katonda? By no means. Bayibuli egamba nti kikafuuwe. 10. Kati ndowooza nti mu masekkati ga bino ebyogera Katonda ku lw'omwoyo we amanyidde ddala nti ekyo kyandibadde ekibuuzo mu ffe nti waliwo obutenkanya obuli awo. Kati okusirisa Bayibuli egamba nti tewaliwo obutenkanya eri Katonda. 15. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy. Yayogera eri Musa n'amugamba n'abeera n'okusaasira eri oyo gwe nnaaba njagadde. And I will have compassion on whom I have compassion. Era nnaaba n'obusaasizi eri oyo gwe nnaaba nsazeewo okulaga obusaasizi bwange. 16. So then it depends not on human will. N'olw'ensonga eyo kino tekisinziira ku kusalawo kw'omuntu oba okubeera nga yeekulembeza, but on God, naye ku Katonda who has mercy, naye ku Katonda ayina obusaasizi. Wano ssebo ne nnyabo awuliriza, waliwo ebintu bikulu nnyo nnyini ddala ebigenda oviirako abantu b'enjawulo okubeera nga tulamulwa. Nti omuntu asobola okukola ennyo n'amaanyi n'agamba ayagala kino, ayagala kiri mu bulamu, naye Katonda ky'ataateesa tekisobola kubaawo newankubadde omuntu oyo mukozi. Omuntu asobola okubeera nga yeeyimusa nga buli sseera ayagala okuba nga yeetemera ekkubo, naye omuntu ne bw'abeera kirimaanyi atya mu mubiri gwe, mu maanyi ge, tasobola kutuukiriza ate tasobola kusukkaawo Katonda we yateekerateekera oba we yagamba nti omuntu oyo wanaakoma. Bayibuli egambye Katonda ayina ekisa kwoyo gw'aba ayagadde, ate newankubadde abeera n'ekisa kwoyo gw'aba ayagadde oba gw'aba asazeewo. Bayibuli eraga nti ekyo tekitegeeza nti olwo butenkanya eri Katonda. Jjukira emu ku binnyonnyola Katonda ffe y'ani? Mutukuvu, mutuukirivu, takola nsobi. Teri n'omu ku ffe agwanira kusaasira kwa Katonda. Teri n'omu ku ffe agwanira kirungi kyonna oba akantu akalungi konna okuva eri Katonda. Atusaasira busaasizi. Wonna w'oli oba akuyimusiza oba wonna w'aba akukuumidde, oyina kubeera nga oli mumativu ng'era weenyumiriza mu ye. Ayina ensonga lwaki aba akulesa w'oli, akutadde wakutadde. Singa ebintu twali tusobola obirabira mu buziba obw'obugagga, obw'amagezi n'okumanya kwa Katonda, abantu abeemulugunya ku bintu lwaki biringanga bwe biri mu bulamu bwabwe tebaali badde nga beemulugunya. Kubanga buli kintu kyonna Katonda abeera n'ensonga lwaki ekyo aba akiganyiza okuba nga bwe kiri. Jjukira Katonda si yateesa obubi, wabula asobola mu bukulu bwe okuganya obubi ne bubeera ku lw'ensonga nti abantu bateesa ne bakola ebintu. Naye kyenjagala otegeere, Bayibuli eraga mu Kabakuku 1:13 nti amaaso ga Katonda tegasobola kutunula ku bubi. Yensonga lwaki Yakobo 1:13 paka 17 eragira ddala nti Katonda takema muntu yenna na bubi. Naye abantu abasinga
abakoze ebintu ebiyitibwa ebibi Katonda aganya ebintu ebyo ne babikola ne biragira ddala ekikula kyabwe nga bw'aba wabbalamula ssebo oba nnyabo olina kukkiriza nti Katonda alamula abantu bonna mu mazima. Kyova olaba nga bwe nakugambye mu lubereberye nga tutandika essomo lino nti newankubadde kaakano tulina omwoyo wa Katonda atula mu ffe Balume 8:9 waliwo ebintu ebimu bye tutajja kumanya nga tukyali mu mubiri guno. Ekyamateeka 29 egamba ebyo bibikuliddwa bibyo Katonda byagadde abaana ba Katonda abaana b'abantu bamanye bakuume ekigambo kye ebitatulagiddwa si byaffe byakumanya. Omuntu alina kuba mumativu n'ekyo Katonda kyamuwadde. Bw'olaba abantu okuwankawanka obutamatira obuli mu bantu bulagira ddala okubeera nga tetwesiga Katonda. Okweraliikirira kwaffe okumalibwako kwaffe okw'emirembe teweebuuza muli lwaki Kristo akyogera lunye mu bitundu ebyenjawulo nti temuganya mitima gyammwe kweraliikirira. Obwo busobozi abumanyi ye nga Katonda nti busoboka ekyo kisoboka okubaawo mu ffe, naye tusobola obutamanya engeri yonna ey'ebintu Katonda agenda kumaliriza ng'abirabisizza atya. Wabula ffe tulina kwesiga bukulu bwe, tulina kwesiga obuziba obw'obugagga obw'amagezi ge n'okumanya ne tumanya nti Katonda amanyi kyakola, nti eyo embeera etulumbye oba embeera eryo Katonda amanyidde ddala kigenda kuggwa kitya. Okwanukula kwaffe mu masekkati g'ebintu ebyenjawulo kulagira ddala nti twesiga Katonda oba tetumwesiga, kubanga ebyo ebintu by'otalinaako buyinza ate tobiganya kubeera nga bikuleetera okwonoona. Kakkanira wansi w'omukono gwa Katonda naye anaakuyimusa. Naye ebintu by'otalinaako buyinza bwe bikuleetera okubeera nga otandika okubeera nga omalibwako emirembe, otandika okubeera nga osalaasala amagezi, ogezaako okubeera nga oyagala okwejja mu mbeera naye ng'oyagala gyejjamu mu magezi agaleetera okuba nga okontana n'ebyo ebiwandiikiddwa, awo no waba waliwo obwangu. Kituufu tulina endowooza ya Katonda Bakolinso 2:16, naye ssebo ne nnyabo awuliza kye njagala otegeere nti endowooza ya Katonda etuweereddwa okutegeera ekigambo kye n'okutegeera ebyo Kristo byatukolera, nti newankubadde tulina omwoyo wa Katonda mu ffe n'okwegayirira kwakola ku lwaffe, Bayibuli eraga nti okusinda kwakola tekusobola na kubeera nga ffe tukwatula n'ebigambo byaffe. Obwegayizi bwakola bwaffe, okwoleza kwakola kwaffe, ne bebigamba nti okusinda kwe kwakola ku lwaffe tekusobola na kutotolwa okuyita mu bigambo eby'abaana b'abantu, naye ng'oyo akikola akikolera mu ffe. Byewuunyisa. Ssebo ne nnyabo ampuliriza, abasomesa abakalativu obulungi mu kunyweza ensonga y'ebyawandiikibwa mu biro byaffe bonna bakyogedde nga lunye, nga bagamba nti omuntu alina okutegeera okutono okwa Katonda n'okusinza kwe n'okutendereza kujja kubeera kwa lujjulungo. Wabula omuntu afuna okumanya okulungi okw'obukulu bwa Katonda, okw'ekitiibwa kya Katonda, okusinza kw'oyo omuntu n'okutendereza kuba waggulu nnyo. Kubanga singa omuntu otegeera ekitiibwa Katonda ky'alina si ekyo abantu kye bamuwa okuyita mu kumusinza n'okumutendereza, naye ekitiibwa kya Katonda ekitongerwako, ekitiibwa kya Katonda ekinnyonnyola ekyo kyonna, obukulu bwa Katonda bwonna, ekinnyonnyola kyonna kyali, omwo nga mw'ozingidde obutukuvu bwe, obutuukirivu bwe, empisa ze, omwo nga mw'ozingidde okwagala kwe, obusasizi bwe, ekisa kye, amazima ge, obulungi bwe, okumanya kwe, obusungu bwe, okumanya kwe, amaanyi ge, okubeerawo kwe buli wamu, n'okutegeera kwe okwa buli kintu kyonna. Ebintu ebyo
omuntu yenna bw'aba abitegedde nti Katonda talina kyatwagalako, tabeerawo ku lwaffe, wabula yatubeezaawo, kubanga ye yeebeezaawo, yeemalirira. Awo omuntu kasita atuuka ku ddaala eritegeera ebyo, we wava okubeera ng'omuntu awa ekitiibwa n'amatendo okusinza, okuvuunama eri Katonda. Kasita otegeera obukulu obwa Katonda waffe bwe bugenda okuwalula okubeera nga obeera omuntu omusinza, omuntu eyeebaza, omuntu omumativu, omuntu awummulira mu Katonda kubanga omanyi obukulu bwe. Isaaya bwe yamulaba, bwe yalaba Namulondo ye mu Isaaya essula y'omukaaga, yeekwata bwekwasi ku mumwa n'agamba, woowe nze sisaanidde, nze ndi muntu abeera mu bantu aboogera ebigambo eby'ensonyi, ndabye ekitiibwa kya Katonda. Ezeekeri bwe yamulaba yalinga ng'omufu. Danyeri bwe yalaba ekitiibwa kye naye yalinga ng'omufu, baamuyola obuyoozi. Bw'otunuulira Yokaana akuwandiikako ekitabo eky'okubikkula essula esokonyerwa 16 paka 19, bwe yalaba Kristo mu kitiibwa kye yagwa bugwi ng'omuntu omufu. Teri muntu alaba kitiibwa kya Katonda n'alaba obukulu bwe n'asigala nga asobola okubeera nga bakakamukake okusinza Katonda, bakakamukake okwesiga Katonda. Ssebo oba nnyabo ampuliriza, waliwo ensonga eziri mu byawandiikibwa nga ssebo ne nnyabo ampuliriza zo zituyitirirako ddala okuyita mu magezi gaffe. Singa osoma lubereberye essuula eya 45 onyiriri olw'okumeka olw'okusatu, Yusufu tumanyidde ddala bulungi ekimutuukako. Bayibuli egamba, and Joseph said unto his brothers, olwo baganda be abaamutunda nga bagenze e Misiri olw'embeera ey'ekyeya. Kati jjukira gye twavudde, oba olina ategeera butegeezi. Bayibuli eraga nti n'abagamba nti yenze Yusufu, is my father still alive? Kitange akyali mulamu? But his brothers could not answer. Baganda be ne babulwa ekigambo kyonna eky'omugamba. For they were dismayed. Tikubanga bonna baali batidde nnyo olw'okukola ki? Olw'okumulaba nga mulamu. Olw'okuna, then Joseph said unto his brothers, Yusufu n'ayogera eri baganda be, come close to me, musembere wano wendi. When they had done so, bwe baali bamaze okikola, he said, I am your brother Joseph, ndi muganda wammwe Yusufu, the one you sold into Egypt, oyo gwe mwatunda mu Misiri. Olwokutaano lwe njagala ate nalwo ofeeko nnyo nga bwe nakulaze Balumi 13:3, nga bwe nakulaze Balumi 9:9 paka 16, n'endala ze twakalabyeko. Ne luno nalwo lusobola okuleetera enviiri okubeera nga zimera ku nkoto. Bayibuli eraga Yusufu n'abagamba mu Lwokutaano, and now do not be distressed, temumalibwako mirembe. Olwakino, do not be angry with yourselves, temwenyigira for selling me here, olw'okuntunda wano, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Sebo ne nnyabo, jjukira gye tuvudde. Twayogedde ku nsonga ey'obuziba, obw'obugagga, obw'amagezi n'okumanya kwa Katonda n'emisango gye. Yusufu ayogera ekigambo emyaka 10,000 paka kaakano nga kikyatawaanya bakakensa. Kiki kye yali ategeeza n'ekyo? Oŋŋamba otya nti ekyo baganda ba Yusufu kye baakola, nti newankubadde baakikola naye ate Katonda eyateekateeka entambula y'ebintu engeri gye bibaawo yali ku ntikko w'ensonga zonna? Jjukira ekigambo kye twagambye. Yusufu alagira ddala nti ekyo kyatuukawo oba ekyamutuukako yali nteekateeka ya Katonda. Ekisinga okwewuunyisa nti baganda ba Yusufu
tebagenda maaso na kusindikirizibwa Katonda. Bakikola kyeyagalire, Katonda teyabasindikiriza, wabula kye baakola yakiganya ne bakikola, ekikolwa kyabwe kyali kikyamu. Naye ekisinga okuba nga kyewuunyisa nti ku nkomerero ya byonna Katonda yamaliriza nga yeefunidde ekitiibwa kye ne mu ekyo abantu kye baakola nga kyali kyakukola bubi Yusufu. Mu ekyo kyennyini bwe bategeerera nti ate Katonda mukulu, ekyava mu kyo kukuuma bulamu bw'abantu. Mu ndowooza zaffe kizibu kya kumira ekyo, kizibu kya kutegeera, tetulina ngeri ki gye tusobola kikwataganyaamu. Naye Bayibuli etulaze nti newankubadde baganda ba Yusufu tebasindikirizibwa, Katonda si ye yabasukuma, Katonda si ye yabakulemberamu ekyo. Naye mu kuba nti Katonda ali waggulu w'ebintu ebikolebwa abaana b'abantu, n'ekyo baganda ba Yusufu kye baakola nga bakiteesezza ku lw'obubi, nga balina obujja eri Yusufu, obujja Katonda bw'ataateeka mitima gyabwe, naye ne bakola kye baakola okuva mu bujja obwali mu mitima gyabwe nti Yusufu kubanga yali agalibwa nnyo kitaawe. Ku nkomerero ya byonna kye baateesa ku lw'obubi, Katonda yakijjamu ekirungi, ate ekirungi ekyo ne kikuuma n'abo abaatunda Yusufu. Tojja kitegeera bulungi okuggyako ng'era osomye essuula ya 50 olwabiri nalwo kalukuwe levo yo, kubanga nga bwe luli okuwa levo eyo nange bwe lumpa levo ano. Bw'otunuulira lubereberye 5 olwabiri, Yusufu agamba, tuba tutandikidde mu 11, But Joseph said unto them, Do not be afraid. Temweraliikirira. I am in the place of God. Ne mu kifo kya Katonda. Olwabiri, You intended to harm me. Mwe mwateesa kubeera nga munkosa. But God intended it for good. Naye Katonda yateesa kirungi okuva mu kino kye mwakola. To accomplish what is now being done. Okutuukiriza ekyo ekikoleddwa. The saving of many lives. Okulokola okw'obulamu obw'abantu bangi nnyo nyini ddala. Kino kye tuyita the antinomies. Amazima ag'emirundi ebiri nga gateekeddwa mu maaso gaawo ne gakulema okuba nga ogatabaganya, ne gakulema okubeera nga osobola ogakwataganya, tegevoola naye mu ndowooza zaffe kubanga tetusobola kutegeera obuziba, obw'obugagga, n'amagezi n'okumanya kwa Katonda bituyitirirako n'ogamba ekyo kiyinzika kitya okubaawo. Katonda kyekyo Bayibuli kyeraga obukulu bwe n'okubanga ayina ebintu byateesa okubaawo ku lw'ekitiibwa kye. Abaana b'abantu babikola ku lw'obubi, bye bakoze ku lw'obubi biragira ddala ekikula kyabwe, naye enkomerero ya byonna kwa Katonda ali ku ntikko y'ebintu byonna, amaliriza nga ebyo abaana b'abantu bateeseza ku lw'obubi, Katonda ate amaliza nga ye alabisiza ekitiibwa kye. So ebikolwa ebya baganda ba Yusufu tetulina kulowooza mu ngeri yonna nti ekikolwa kyabwe tusobola okuba nga tukiisaamu amaaso nti tekyali kibi. Kyali kibi, naye tulaba Katonda ali ku ntikko y'ebintu byonna. Nagambye zino ennyiriri bafilosofa oba bakakensa, abasomesa aba Bayibuli ab'enjawulo, mirembe egy'enjawulo, bonna bazisomye ne zibeera nga ezo ennyiriri baziraba bulabi. Nange ziri okuzoogerako, sikugamba nti nzitegeera zonna, naye kyenjagala okulaga nti mu kuba nti nange zimpitirirako bwe nzisoma bwe nti, ensonga lwaki njagadde nawe nzikulage oyinza okuba nga tozifangako, naye bino ebintu biragira ddala obukulu bwa Katonda. Singa otunuulira Bayibuli kyesomesa
mu Yokaana essuula ye-19 munywe lwe-10 paka lwe-11. Do you refuse to speak to me? Piraato olwo abuuza ani? Abuuza Yesu. Yesu amulese maaso ga Piraato. Don't you realize that I have power either to free you or to crucify you? Agamba Yesu amuyimiridde mu maaso nti tomanyidde ddala nti nze nina obuyinza obusobola okubeera nga nkufuula ow'eddembe oba okubeera nga nkukomerera, nkuwaayo bakukomerere? Yesu n'amwanukula mu lwe-11. You would have no power over me if it was not given to you from above. Nti gwe tewandibadde n'amaanyi eri nze singa amaanyi ago gaali tegakuweereddwa okuva mu ggulu. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of greater sin. Nti abo abampaddeyo mikono gyo be balina ekibi ekisinga. Kati awo ssebo ne nnyabo njagala otegeere obulungi. Mukama waffe Yesu Kristo alagira ddala nti amaanyi Piraato ge yalina tegaali gage ye ng'omuntu, ye wadde yeewaana. Obukugu abantu bwe balina leero, oba talanta, oba mukono nga by'okwatako bitambula mangu, oba kuganja, oba bukugu bw'ofunye, si lwa maanyi go, si lwa kuteesaako, si lwa kuba nti wazaalibwa ono oba wazaalibwa oli, si lwa ndabikayo, si lwa kintu kyonna nti nsi bweti gye nazaalibwamu nti oba omulirwano gwe nakkulirako, si lwa bantu ki b'osinsikanye mu bulamu. Katonda ali ku ntikko y'ebintu byonna, Katonda agaba ebintu byonna, ku akkiriza ebintu okubeerawo, yagwanidde okugulumizibwa. Ekisinga okwewunyisa nti mu kanisa ne wabweru w'ekkanisa omukono gwa Katonda gulabisibwa mu bulamu bw'abantu bonna. Kyova olaba ne bwe bankuba tetonya kulya babatukuvu abatuukirivu bokka, etonya ne ku ttaka eryabo abatakkiriza. Bwe guba musana gwakira bonna. Kati Piraato ye agamba nti tomanyi nti nina obuyinza? Neffe tumanyi okuva edda mu Balumi essuula ye-13 obuyinza obw'abakulembeze ab'ensi bubaweebwa Katonda. Nti bw'oba osomye Danyeri essuula y'okuna, Mukama alaga nti ye yennyini yateekako abakulembeze ate ye mwene yabaggyako. Bw'osoma Zabbuli ya 75 olw'omusanvu eraga nti promotion, okuzibwa kuva eri Katonda, ajjawo omulala n'ateekawo muki omulala. Ebintu ebyo byonna ssebo oba nnyabo, bw'otunuulira leero abantu abagamba nti bagenda kuggyako gavumenti okuyita mu kwekalakaasa, kubuulya ssebo oba n'ennyabo awuliriza, bw'aba Katonda teyakiteesa ekyo, mujja genda mwekalakaasa babakuba emigga emizibu babasibe abamufiire mu buvuyo, kubanga ekyo Katonda teyakiteesa n'obukulembeze bugenda vaako mu ngeri eyo. Bw'otunuulya obukulembeze ate ku luuyi olulala, nabwo obulowooza nti balina amagye g'amaanyi nnyo, kino ne kiri, abo bonna balina kusoma Zabbuli 75. Omuntu obutagolokosa kondeererye kutandika kwegulumiza ng'alaga nti wantikko, Katonda yaba abakuumidde obuki obukuumi, si lwa bunene bwa ggye lyabwe. Soma endagaano enkadde olaba amawanga Isirayiri ge yakkakanya Katonda ng'akolera mu bo. Baba nga batono kukwaga amawanga ge balwanagana nago, naye Katonda n'abawa obuwanguzi. Gideon ani atamanyi story ye, yawangula n'abantu meka? Basooka kubeera 3,000. N'amugamba njagala 3 bakendeeze bangi. Bonna Katonda bakoze na mu mirembe egy'enjawulo balagidde ddala, baatuuka ku ddaala ne bategeerera ddala nti ensibuko ya buli kintu kyonna kye balina kyali kiviira ddala eri Katonda. So ssebo ne nnyabo ampuliriza, Bayibuli erina kyesomesa mu Yakobo 4:17 egamba nti amanye ekirungi ekyokola n'atakikola aba ayonoonye.
obuyinza Piraato bwe yalina Katonda n'amuganya okubanga ali mu kifo ky'obukulembeze mu Buyudaaya, Katonda yali abumuwadde, naye ekyo tekimuggyako naye musango, kubanga yali amanyidde ddala nti mu mazima amatuufu Kristo kyaliiko musango gwonna. Naye okugenda mu maaso n'awaayo Yesu mu mikono gy'abali abaali tebamwagala, ekyo nakyo kyakolebwa mu kubeera nga ye yennyini Piraato nga naye tawaliziddwa, naye akola okusinziira ku kusalawo kwe nga ye omuntu. Ekyo nakyo kiragira ddala okwonoona oba kiragira ddala ekikula eky'omuntu. Ebyo byonna Katonda abimanyi. Ekisinga okuba nga ate ekikulu nnyo nti bw'agamba nti abaali bamuwaddeyo mu mikono gya Piraato ate be balina omusango ogw'amaanyi nga mwotwalidde Judas Iscariot nga mwotwalidde n'Abafalisaayo bonna, nti pressure gye baateeka ku Piraato n'okwagala okubeera nga bamuggyamu obwesigwa, awo ate we wali ensonga efulya ddala ekibi kyabwe okubanga kuba bamanyi nti oli ali mu kifo kya buyinza, nti wakulamula nsonga. Naye ebyo byonna ebyagenda mu maaso n'okukolebwa, ssebo oba nnyabo ampuliriza kye njagala otegeere nti Piraato tiyalina maanyi gonna eri Kristo wabula ago agaali gamuweereddwa olw'ekifo ekyo Katonda kyali amuganyiza okubeeramu. Ensonga lwaki tugamba nti okuteekateeka kw'ebintu okw'omukono gwa Katonda kulabikira mu bulamu bw'abantu. Wonna w'osobola okuba nga oli mu bulamu, kye njagala obeere ng'otegeera oba mbeera ki oba mbeera ki, Katonda yakkiriza abamu n'abawa obugagga ate abalala n'atabawa bugagga. Ebyo tobimbuuza nti lwaki. Gye twavudde twategeeredde ddala bulungi nti abeera n'okusaasira kw'oyo gw'aba asaze okubeera n'okusaasira. Njagadde Yakobo, Esaawo si gwe njagadde. Ebyo tobibuuza. Waliwo obutenkanya eri Katonda, Bayibuli yatulaze nti nedda. Naye mu kubeera nti gwe nange tetulina buziba obw'obugagga, obw'amagezi n'okumanya Katonda bw'alina, byebyo ebituyitirirako. Tetubitegeera lwaki biringa nga bwe biri, ne tulina kumwesiga ne tutega nti ye kyakola akimanyi. Buli mbeera yonna, oba bulwadde, bano sime banoonya bufumbo, bano banoonya mwana, bano banoonya bugagga, bano balwanagana nabo nambeera bweti, ebintu by'omanyi mu bulamu obw'enjawulo. Tobuuza nnyo, weesige Katonda nti kyonna ekigenda mu maaso mu bulamu bwo akimanyidde ddala. Ibulayimu ku myaka 10, ku myaka 10, Salaayi ku myaka 9. Yali asobola obbawa omwana nga tebanatuuka ku egyo myaka. Naye mu mbeera ya byonna Katonda alaga obukulu bwe mu bintu ffe bye tugambye ddala nti kati awo we tukomye, era we tukoma we njagala gwe nange tutegeerere ddala nti Katonda ayitirira ku birowoozo by'abantu, ayitirira ku magezi ag'abantu bonna. So ekyo kikulu nnyo kyakola ki? Kyakubanga kitegeerekeka nti okuteekateeka kwa Katonda kusufu nnyo mu kuteekateeka kwe okw'ebintu engeri gye birabisibwamu mu bulamu bw'abaana b'abantu. Osobola okikiriza nti ekyawandiikibwa nga kino mu Bayibuli omwo ekiri, singa oba osome Bikola Batume n'osoma essuula ey'okubiri olunyiriri olw'23 bwe lutyo lugamba, lulaga mu lw'23 nti in fact tutandise n'olw'22. Peetero bwe yali abuulira yagamba nti you men of Israel, nti mmwe abasajja, mmwe bantu mmwe ab'omu Isirayiri, muwulirize bino ebigambo. Yesu Omunazaleeti, a man approved of God, omusajja yakakasibwa Katonda among you, mu masekkati gammwe n'obubonero n'ebyamagero, which God did by him in the midst of you,
ebyo bye yakola mu masekati gammwe yourselves know era mubimanyidde ddala. Olwabiri mu 3 him being delivered by determinant counsel oyo yaweebwayo ulirako eyaweebwayo olw'okusalawo kwa Katonda. Ogijjukira bulungi? Yokaana 3:16 Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we. Kati Abayudaaya byonna babikola bye baakola, naye bo balowooza nti be balina obuyinza obusalawo kino oba kiri. Katonda yennyini yateesa yateekateeka Kristo okubeera ng'akola ki? Aweebwayo. Kye twayise decree. Ebintu Katonda bye yateeka tikyalina okubaawo nga bwe nakulaze ku Bikkulirwa 13:8 nti Kristo gwe mwana gw'endiga ogwali gwaweebwayo edda ku lw'ebibi byaffe nga n'emisingi egy'ensi teginnabeerawo. Kati bano ba players oba abatuukiriza ebyo bo ate bagenda mu maaso n'okubeera nga balagibwa ekikula kyabwe nti baali boonoonyi. Bayibuli eraga under foreknowledge of God, okuyita mu kumanya kwa Katonda. You have taken and by wicked hands mututte olw'emikono gyammwe emyonoonyi and have crucified and slain, era ne mugenda mu maaso ne maaso n'omukomerera. Ensonga eyo y'emu eddibwamu mu Bikola Batume essuula ey'okuna olunyiriri lwa 25 paka ku lwa 28. Mu byonna kye njagala obeere ng'otegeera muganda wange agenda mu maaso n'okuwuliriza nti Katonda kye yali yalamula edda, ebyali byayogerwa edda mu bunabbi byatuukirizibwa okuyita mu mikono egy'abantu abaali tebakakiddwa Katonda, naye ekikula kyabwe ne kigenda mu maaso n'okulagibwa okuyita mu bintu eby'enjawulo bye bagenda mu maaso n'okuba nga bakola. Nti bano abayitiddwa Bannayisirayiri emikono gyabwe emikyamu, gwe tewanditegedde nti emikono gyabwe mikyamu okuggyako ng'olabye ekyo kye baakola Yesu. Katonda akulaga gwe ky'otaalitegedde nti omuntu ono oba abantu bano emikono gyabwe mikyamu baagala nnyo okuyiwa omusaayi, n'akulaga nti singa babaweereddwa omuntu bw'ati ne bw'ati bayinza kwanukula batya, n'abeera nga abakukubiddemu tooki bati okuyita mu bikolwa byabwe. B'otanditegedde nti ekyo kyennyini kye baakola ekyokukwata Kristo okubeera ng'aweebwayo okubeera nga akomererwa kyali kiragira ddala nti ensonga eyaleeta Kristo yali nsonga ya nnamaddala. Tuli boonoonyi abeetaaga omulokozi. Singa tekwali kwonoona si bwe kityo bwe kyali badde kibeera. Ensonga enkulu kyetudde twavudde wali emabega n'enkulaga nti bw'otunuulya ensonga yonna nga Bayibuli bwe yaginywezeza ku nsonga ya Piraato n'eragira ddala nti Piraato mwene eyali yeewaana okubeera nga yalina amaanyi. Yesu mwene yamugamba nti toyina maanyi gonna gwe ssebo, toyina maanyi gonna g'ogamba nti obuyinza oyina bukuweereddwa, kubanga Katonda yateekateeka obulamu bwo okubeera nga obeera mu kifo ekyo n'obeera n'obukulembeze mu Buyudaaya wano. So toyina kwenyumiriza. Omuntu yenna alina office gy'alimu, omuntu yenna alina omulimu gw'okola. Si ndabikayo si ki nabyogeddeko dda nti kyekikulu, naye Katonda akuganyiza buganya. Famire abantu ze bazaalibwamu, abamu famire enkagga, abamu famire ennaku, kyonna bwe kiyinza okuba nga kiri, ffenna amaaso tulina gateeka kwani? Ku Katonda ateesa obuki obulungi. Wabeerawo ensonga lwaki ebintu ebimu abeera abiganyiza okubeera wo. Ssebo oba ne nnyabo oyinza obitabitegeera, ne Katonda aba n'ensonga lwaki abaganyiza ebintu eby'enjawulo ebyo okubeera nga bikola bitya nga bibeerawo. So waliwo ebintu bingi bye tusobola okuba nga tutunuulya
ne bw'oba otunuulidde butunuulizi omwami ayitibwa Yudas Iskariyoti, Luka essuula ya 22 olunyiriri olwa 21 lugamba nti but behold the hand of him that betrayeth me is with me on the table. Mulabire ddala omukono ogw'oyo andyamu olukwe ali wamu nange ku mmeeza. Olwa 22 truly the Son of Man goes as it was determined. Kyo kye twayise eternal decree, nti ekintu Katonda kyasalawo nti kyali kyakubeerawo. Okitegeera? Kati twayogeddeko dda ne tugamba nti Katonda talina muntu yenna gw'awaliriza, wabula mu ebyo byasalawo okubeerawo ate bigenda mu maaso n'okulabisibwa n'obeerawo abantu abamu abagenda mu maaso n'okubeera nga beenyigidde mu mirimu egiragira ddala emitima gyabwe n'ekikula kyabwe nga bwe kiri nga Yudas. Kwa Katonda Bayibuli etulaga nti as it was determined, but woe unto him, but woe unto that man by whom I am betrayed. Naye nga kya bubi nnyo eri oyo omuntu mwe ngenze maaso n'okubeera nga ndiibwamu olukwe. Yuda naye teyagenda maaso na kukakibwa oba kugenda nga bamuwalawala okubaako kyakola, naye ekikolwa kya Yuda kyalagira ddala omutima gwa Yuda tiyali mumativu n'ebyenfuna. Kati ye bw'atyo bwe yalagibwa, abalala balagibwa okuyita mu bintu ebyaki ebyenjawulo. Ssebo ne nnyabo, ebintu ebyo bikulu nnyo byakubeera nga tukola tutya nga tubifaako. Waliwo ebintu bingi. Bw'otunulya eggwanga erya Syria, Bayibuli nalyo eryogerako bwalyo singa oba osomye essuula ey'okumeka ey'ekumi mu Isaaya, bwe tuba tutandise n'olunyiriri nga lwa 5, erina ebintu byenyweza muganda wange nga nabyo byewunyisa bwewunyisi. Bayibuli egamba ennaku erindiridde Omwasuuli, the rod of my anger. Bayibuli egamba omuggo ogw'obusungu bwange, I use it as a club to express my anger. Bayibuli egamba nti Katonda akozesa Omwasuuli ng'omuggo ogw'okulaga obusungu bwe. Olw'omukaaga, I am sending Assyria against a godless nation. Ngenda sindika Omwasuuli eri eggwanga eritatya Katonda, against a people with whom I am angry, eri abantu benyigira. Assyria will plunder them, nti Omwasuuli anaatwala ebyobugagga byabwe byonna, trampling them like dirt beneath its feet, ng'abalinnyirira ng'ettaka wansi ku bigere bye. Olw'omusanvu, but the king of Assyria will not understand that he is my tool. Naye kabaka Omwasuuli tajja kitegeera nti nno ye kikozesebwa kyange. His mind does not work that way. Endowooza ye si bwetyo bw'ekola. His plan is simply to destroy. Ekigendererwa kye kya kusaanya busaanyi. To cut down a nation after nation. Okubeera ng'agenda mu maaso n'okumalawo eggwanga n'eggwanga eddala. Kati ako nako kakulu ka kutegeera nti abayitibwa abalabe eri eggwanga erya Isirayiri mu ndagaano enkadde, ebiseera ebyenjawulo, abantu abo baba nga babulabe eri eggwanga erya Isirayiri. So kati bw'otunuulya eggwanga kati nga lye tulabyeko wano, Omwasuuli, nti kyali kikozesebwa kya Katonda eri okukakkanya Isirayiri, si nti nabo baali balungi. Kuba Bayibuli etulaze nti ekiri mu mutima gwa kabaka Omwasuuli kusaanyawo busaanya, gwanga ku gwanga. Naye kubanga ekyo kyekirubiriro edde ekiri mu mutima gwe ne mu ndowooza ye, Katonda mu ngeri emu endala amukozesa olw'okuba nti ekyo kyekiri mu ndowooza ye, n'abeera nga abonereza eggwanga erya Isirayiri, ate n'atama nti no naye wakuggyibwawo olw'ekibi kyakola. Ezo ennyiriri zisobola okunywesa ebikopo eby'okumukumu eby'amazzi nga weebuuza zijja zitya okuba nga mweziri mu Bayibuli, naye ssebo ne nnyabo mweziri. Bw'osoma Isaaya 14
n'osoma olunyiriri olwa24 lugamba, the Lord of Heaven's armies, Katonda w'eggye ery'omu ggulu, has sworn this oath. It will all happen as I have planned. Kyonna kijja kutuukawo nga bwe nakiteekateeka. It will be as I have decided. Era kijja kubeerawo nga bwe nasalawo. Nti omwasuli gwe twalayo mu ssuula y'e10 ng'akozesebwa ng'ekyokubonereza kya Katonda eri Isirayiri, ayogera eno Mukama ng'amugamba nti ng'omwasuli yakutte ku ggwanga lyange, ogenda kubonerezebwa ng'ogenzeeyo, ogenda kuttibwa ku nsozi eza Isirayiri, era abantu bange tebaliddamu kubeera baddu bo n'okuvunnamira n'okuba nga beetikka ebintu ebingi. Byonna bye baakola Isirayiri bo baalowooza nti bali ku lwabwe, naye nga Katonda yali agala kuzza Isirayiri gy'ali oluvannyuma nnyo nabo babonerezebwe olw'okubeera nti baali batikka emigugu eri abantu abo be yalonda. Yobu 42:2 nkulu nnyo ku nsonga y'emu, n'ennyiriri nnyingi nnyo nnyini ddala, naye sisobola kubanga nsukka wano wabula okugamba nti kansuubire bino binaakusoomooza okuleetera okubeera nga osomera ddala ekigambo kya Katonda n'okuba nga okola ki, okyekkaanyiza ddala bulungi. Dawudi bwe yali yayogera mu Zabbuli 115 olusooka n'agamba, seeriffe wabula okutenderezebwa kubeere eri ani? Eri Katonda. Ssebo ne nnyabo ampuliriza, Katonda waffe mukulu. Tunuulya Abaluumi eyo gyekkaanye essuula y'e11, otunuulye Abaluumi eyo gyekkaanye essuula ey'omwenda, otunuulye obulamu bwa Yusufu bira ddala mu ssuula eya 45, otunuulire ebintu eby'enjawulo Bayibuli byesongako ku bantu ab'enjawulo mu Bayibuli. Ssebo oba ne nnyabo ojja kukkiriza ddala nti waliwo obuziba, obw'obugagga, obw'amagezi n'okumanya kwa Katonda obulabisibwa okuyita mu bintu eby'enjawulo nga tetuli bitegeera, naye kye tulina okuba nga tutegeera ddala nti Katonda waffe ali ku ntikko era buli ekikolebwa ali waggulu waakyo era amanyidde ddala kyakola. Ffe tulina kuba nga tumwesiga bwesizi. Tulina teeka amagezi gonna, ebituyitirako tubireke, ebituliyitirako tubimukwase, tetwerwanira, tetugezaako kwetemera makubo, kusalaasala magezi, kukola kino oba kiri. Sigala Katonda wakutadde, kola ky'olina okuba ng'okola nga kimuweesa ekitiibwa. Ebisigadde byonna ebikwatagana n'enkomerero y'obulamu bwo yabiteesa dda bulungi era amayidde ddala obulamu bwo bwe bulina okuba nga butambula kasita amaaso go ogakuumira ku ye. Ekyokulabirako ekikulu kye kya Yusufu teyeerwanirira, byonna byakolebwa nga tabiinaamu mukono, naye Katonda yali yateesa ng'era yapanga obulamu bwa Yusufu, era Yusufu yamalirizanga ebyo bwe tubiraba mu byawandiikibwa. Tunulira Mukama waffe Yesu Kristo nti byonna ebyamukolebwako Bayibuli ebitulaga ffe kaakati abajja oluvannyuma. Ne tulaga nti buno bwali bunabbi, buno bwali bunabbi, ate nabo babiina mu Zabbuli zaabwe, naye tebaabifaako bufi, ne bamaliza nga abasinga bagenze maaso n'okubeera nga batandikira ddala okulagira ddala ekikula kyabwe, nga beenyigira mu kubeera nga bakola ebintu ebibi nnyo nnyini ddala. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimoka omuntukuvu bibeere eri mmwe mwenna emirembe gitaggwaawo. Amiina.